kale makumbi tubuulire embeera ey'obujjanjabi eryetya mu kitundu eyo n'obutakkaanya n'ekyejjanti bali atoyoka hinti bwe twatuuse kale katumwegatteko makumbi mu butongole abeere nga atubuulira ate wonna waakedde mu bitundu by'embaala eyo bitambudde bitya wonna wooli akadde kano neyanziza nnyo omukulu wa mala Fedde ne Faruk mwebale kuba nti muweereza nange era temunneerabira Makerere nalyangako nnyo awo mu 10-10 mu 2-4-2-5 so nange nasomerayo Makerere so n'olwekyo ffe abamu abaliyo era nsuubira nange nja kujja ku grand final eno olunaku olwaleero naye nga tuvuddeyo eyo tuzze no Bugisu region olunaku olwaleero ndi wano mu kibuga ky'Embale naye amawulire ge nafunye okuva e Bulambuuli gye natambuliddeko abe batuuze ab'Ebuginyanya abalongerera mu subcounty y'Ebuginyanya disitulikiti y'e Bulambuuli nga beemulugunya nti eddwaliro ly'e Buginyanya le Center 4 mwe muli abalwadde abasawo abatakuuma byama byabwe n'empeereza gye babawa okubaweereza nayo nga tematiza bulungi abamu benayogeddeko nabo abavubuka bagamba nti tebajja kusobola kugenda akebeza kuba baba tebannaba kutuuka waka nga babagambye so omuvubuka omuyanga nti yali yakekebeza n'agenda munne afumba chapati kwe kumuga nti wange ebintu nga byakugendedde nti twategedde engeri gye weekebeza mulaga naye sijja kugamba naye twategedde status zo so embeera eyo ereetedde abantu ane kye nabaga nti mu ddwaliro tebafaayo kubakolako bulungi eddagala tebaba babagamba nti eddagala temuli n'ate babatuba mu clinics ez'enjawulo eziriraanye awo ne babafuna katubuulireko abaami bano nga kye boogera mu gundi tugenda kuba tufuna abatuuze bano nga batunnyonnyola embeera gye bayitamu mu kufuna obujjanjabi mu ddwaliro erya Buginyanya Center 4 etamatiza abakyala agandi bwe bagenda okuzaala bakyala bannaabwe bannansi baba badduka ne babanga abatali bakyala bannaabwe era okkakkana ng'oluusi bafiiriddwa n'abaana so n'olwekyo embeera eriyo si nnungi nnyo naye RDC w'ekitundu agamba nti agenda kubanga mukulu Stenule Bayole agamba agenda kubanga alondoola embeera eno agenda kulondoola embeera eno alabike nti afuna kiki ekiviirako abasawo bano obuba nga tebaweereza bulungi n'okusula mu staff room zaabwe ze balina okubeeramu nazo tebasulayo nekiraga nti kyekiviirako n'obujjanjabi butagenda bulungi mu ddwaliro lino kansabe producer waffe asobole okumpaako ku maloboozi g'abatuuze bano nga bannyonnyola mbeera ki gye bayitamu mu ddwaliro lino ndi kyabaza mu clinic uzogule manani malesi kwateka kumanya obamanyiza gabatiana bati malesi gali kujanjaba omulwale iki kyekabiri anga baleetera ano mukusala banomanga ba midwife bali kusimu bati kolaga kuteba tono wawa ate imagine omuntu wanoki wabona mekongo omunani angomu kasunga na kusalala muntu ezo bali kusimu yaba kusimu kasweno kyasa afana atiena irukanke yokalumuna ngokalumu kasira nani nabone ebyo kina kulubega lwebasawo bako omuntu aza mwana ezera tula final omwana aza tule afi bakutera omulambo batizani nagwe ngono Nyanya Health Center 4 era nga abatuuze bo batonga obulidde abadde beemulugunya mukulu wa mala mu studio ekiromera ate abantu okugenda mu maaso okwekebeza akawuka akaleeta mukenenya kuba tukimanyi nti emu ku strategy eyinza okuyambako okutuukiza goal eya 2030 okumalawo mukenenya mu ggwanga erya Uganda kwekebera abantu naye bwe nti ngenza okwekebeza ate gwe n'onsindika nga tunawakumbulira na status bweri n'ogigulira neighbor kitegeeza ogenda onsonga mulo nti oyo no gwe mulengera oyo okwana akawuka si musango mu ggwanga erya Uganda eyo stigma ndowooza ate esinga okutta abantu dinaayo mu society mu community zetubeera mu budde mugambe nti tandika antiretroviral ogende maaso kubanga otambuza obulamu nendowooza kino kyebakola kikyamu eddala mu HIV treatment care and treatment kibeera kikyamu ndowooza abasawo kyebakola mu kitundu kyeyo bannaffe bateekeddwa okwanduza bakyusaamu simanyi bwe mugenda mmwe mu ddwaliro okunywa eddagala ne bagaa jangu n'omwami bagenda
lwakuba abaami abamu era bagaana. Eyo ekyali challenge y'amaanyi nnyo. Bw'ogenda abakyala gye bazaalira abasinga obungi osanga abasawo abatalina mutima guli gulumirirwa babagoba kuba basobola okugumiikiriza okutuuka ku nkyala nga 3. Olusooka wojja bagamba leeta omwami, olwokubiri leeta, n'olwokusatu leeta. Kakati ate ekyo kireeseewo tabbu. Abakyala abamanyi nti abaami baabwe tebagenda kujja nga nawe bwe wafunanga omuzadde nga bakugobye ku ssomero. Katulina abakyala nabo abasanga omuntu n'agamba jangu ombeererewo. Oluusi nga bra oba oluusi nga musanze busanzi ku ddwaliro kubanga ayagala bamukebereko, ayagala kunywa ddagala ate bagenda mugoba. Naba nga talina choice n'agamba ati jangu. Abamu mwami ayinza omugamba nojja kumpayoko ku kasente nti kiki kye bagenda okukola tutuuka wali bakujjako musaayi bakebere siriimu kuba kye basinga okubeetaaza. Kyoli n'aguma n'agamba kale katugende. Naye ng'eyo embeera yonna eva ku bukambwe bw'abasawo okusindiikiriza abantu bano. Abamu balimba ne bibaggwako, munange yagenda ku kyeyo yagenda kola bwati ne bwati. Kakati ate bwe kiba nga bannaffe ababuginyaanya bwe batyo bwe bakola kiba kitegeeza nti bagenda kweyongera okuscaringa off abasajja bano okujja mu malwaliro. Kubanga kuba mwaka faananyi oli gwatugambye asiika chapati mu kasenta ogenda okutuuka nga n'oli yategedde n'oli kwegamba nekoni naye ebeekola ki ebeekukula. Yes, tuteekeddwa okugamba bannaffe ku status zabanga okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga ffe abali positive ffe tuyambako ate abalaluguma okumanya nti it's not the end of the world. Naye ate si gwe ateekeddwa okubisoosaayo. Nze mmanyi nga bwe ngenda okukwatamu omwami wange mubuulire oba mukyala wange nga bwe ngenda omukwatamu mubuulire oba maama wange n'abalala abankwatako kubanga akawuka ka mukenenya kaba mu musaayi gwange. Naye ate wabawo bano abaneetoolodde nabo ababeera affected by embeera eno gye twogerako. Kati gwe bw'omalaga kubayo ebyama bwotyo kiba kitegeeza nti opromotinga ne kye tuyita domestic violence. Tuzze tulaba abantu abawerako nga beekuba naddala omwami n'omukyala buli omu ng'alumiriza munne gwe wabuleeta gwe wakola kino gwe wakola kino. So bannaffe abo abasawo ekyo kye bakola kikyamu nnyo. Muteekeddwa okukuuma kye bayita ebyama. Actually abantu bali babiri mu ggwanga muno abateekeddwa okubanga emimwa gyabwe giri guarded okukira ku balala bonna. Asooka ye musawo, omuntu ow'okubiri ye mukulembeze w'enzikiriza. Abantu abo tubagamba ebintu bingi. Nogamba naye kino na kino kintawanya, kino na kino kintawanya, olwo tugenze mu counseling. Kati bw'aba musawo n'omweyambulira n'omugamba musawo ne wano. Naye nze okutuuka ewaka nga sinayingira mu studio matumbwe n'angamba ng'olabye n'ejjute. Ate nga n'ekifo weriri amanyiwo. Akadde kagenze.